kakati betuba twogera mu bivulu Abtex bemanjogera ku bivulu njalo manye nti manjogera ku mulimo gwange gwesinga okumanya omutwe nakoma mu kyakusatu microphone je tunulize mudala Abtex bakuli nakoma mu kyakusatu P3 West ekijjabo emi first term wakoma mu kyakusatu P3 West ekijjabo okuva ko tuweyongerangayo ate nali wakufiira mu kusoma naye ate ngola bikambo oli muyivu nnyo ndowooza Katonda era nyamba mba kutuukako wadde mu kyokutaano ekigambo ekituufu nali kide ku ggwanga lino naye ebitabo ebyo bitawanyamba kakati njagala mumanyi nti mba njogera ku mulimo gwange ogw'endongo okumanyi nnyo mba njogera ku kintu ekituufu ate simanyi bintu byakukonjera ekitiyo nkiyita kitiyo sikiyita kijiiko ebivulu David Lutalo yafunye okusomoozebwa okw'amaanyi naddala ku konsati yeeno naye ate n'amaliriza nga Mukama Katonda amuteereddemu omukisa n'aswaza ababuyabuya bonna abadde baagala okumukkakkanya Kyagulanyi Ssentamu ow'ekitiibwa Kyagulanyi Ssentamu Bobiwine yayimba oluyimba n'agamba nti obululu tebutwawula luno oluyimba lwali lw'amakulu nnyo Kyagulanyi Ssentamu ataddewo nnyo embeera ya diversion y'abantu okukyawa abatawagira NUP ekyo nno kyabulabe nnyo era si kyabugunjufu statement omusajja gwe bayita Kyagulanyi Ssentamu ataddewo bakita diversion ataddewo embeera y'obukyayi nze gye ndowooza nti si nnungi David Lutalo ng'omuntu alina family alina abantu balabirira bw'okira ku makya n'oganda omuntu atawagira NUP temumuwagira ekyo si kya bugunjufu oba ofaananye dikiteeta gw'ogamba President Museveni gweyagala okugjawo tosobola kulaba muntu n'ogamba nti buli muntu asobola okuwagira tekiriiyo n'abantu abakyasinza okuwagirwa mu byafaayo by'ensi eno bamuyita Yesu Kristo ne Nabbi Muhammad naye nabo bennyini baabawakanya kakati bwe Kyagulanyi gw'obeera ani omusajja bannayuganda kyesinga okubamanyako nti tebabategeerera era olunaku lwa jjo abantu mwakirabe nti bannayuganda beetegerera David Lutalo teri buli music buli sekita yonna nebaako omuntu aduumira mu music industry mu music industry ffe twateekawo embeera y'oyo tawagira NUP Kyagulanyi temumuwagira mu mukuba ebikongoliro ekyo ffe twakitandika mwakola mutya Abtex n'ebbajjo nga nze nkyawagira Kyagulanyi ng'omuntu nze siri we naalemu nempagira change njagala change oba ejjeetya oba ejjeetya mu luli nga nkyalowooza nti Kyagulanyi asobola okugjako Museveni nawagira nnyo Kyagulanyi nga buli kyonna buli awalana Kyagulanyi muwalana nga ndowooza Kyagulanyi agenda kuleeta change agenda kugjako Museveni nga buli muntu yenna yina twasookera ku Bebe Cool erugogo ne tumugamba tojja kuyimba ku stage kusaasira bafulu figa ebikongoliro nga byebagoba ku stage eyo campaign ffe twagitandika kakati mu music industry twagenda okulaba nga ekigambo ekituufu si kya bugunjufu omuntu waddemba okuwagira kyayagala oba oli awagira NUP muleka awagira NUP jangu oyogera ensonga bannayuganda basalewo oba oli awagira NRM muleka awagira NRM naye effujjo ly'okumukuba ebikongoliro okumugoba ku stage ng'alina abaana abakalina ne family ekyo twagenda okukiraba nga si kirungi kyatandikira ndooza ku Big Eye yali Bebe Cool kyatandikira ku Bebe Cool ekyo yali lugogo yali lugogo nayimirira ku stage ne mbagamba omuntu yenna ng'agambye nti Kyagulanyi tebaamukuba yeekoza ne tuduumira music industry mutandika fitina ya Abtex ffe twaleeta ebyobufuzi biri ebyomutawaana mu ndongo ebizibu ennyo ate era ffe twabijjeemu mpulira neŋŋamba bagamba Abtex n'ebbajjo ffe tulagira mu music industry nga naye essaawa zino baakyalinamuko kutwanye tulagira togamba nti nga baakyalinamu akyalina amaanyi agalagira tugende mpolampola togamba nti twanye nsirike oyogere nedda mukama wange tugende nga bwe kiri nti Abtex n'ebbajjo bwe twogera mu ndongo kigambo kyaffe kisembayo oba oyagala okiwulira oba toyagala kiwulira ffe twaleeta ebyobufuzi mu ndongo ebyeffitina ne twagenda okulaba nga bikosa artist ne talenti zaabwe zifa balina family balina abaana ne twekuba mutima ekintu kivaako leka ebyobufuzi leka Balama atule wala yogere NRM ye Abtex leka atule wano njogere opposition yange eri eggwanga lye twagala nga bw'olaba Kenya ne Tanzania
Okay. Abtex okutuula ne balamu tekitegeeza kuba nti nfuuse wa NRM. Kugamba si lutalo. Naye mulimu mwagireta Abtex. Ogamba nti omuntu wagenda ejindi abaalidde. Wadde n'abaalidde. Kati omulembe gugenda gukyuka. Kyovula ni propaganda takyakola. Essaawa zino omuntu waddembe okuwagira ekintu kye kyayagala. Omukulu Bobiwine yalagidde abantu bagende mu 10 years of Kabako. Okubuukabuuka kwa Kabako. Yalagidde ku Kalende Makindi. Mpulira. Abtex nendagira abantu bagende ku Kalenda. Bannayuganda tebabalagira besalirawo. Nze napostinze David Lutalo. Tewapostinze Kabako. Kabako sampostinze olw'ensonga nti principal badde bajja kutuvuma nga bagamba mubuukira onoonya kamubaka yonti bigambo byabuyabuya. Ffe ne tugamba nti bannange tetubalagira naye nze tugamba nti tugezwa David Lutalo 15. Ekintu kye bayita Serena tekyepankirangako obulamu bwo bwonna. Abantu abatudde wansi tables abadde table 75. 75 tables. 75 buli table yadde ya millions 3 naye nga wali abakabakaba ne baba bakubira ekitundu. Waggulu bali mu kuzimbayo nga tebakkirizayo bantu. Okay. Ate bwe otunda tiketi balina omuwendo gwe bakuwa. Serena sina kivubo ntujja kukola by'oyagala. Basobola okukuba penalty ekibonerezo ng'otaddemu abantu abasukka be mwateesa n'osasula millioni 45 nga penalty nga kibonerezo. Okay. David Lutalo show ye yabadde 85%. 85%. Turn up nkubuulira concert emu esobola okumalawo kaliyayo abayimbi y'omuyimbi n'osiitaano okumala emyaka 10 n'otaddangu. 85%. Where is the 15%? 15% yalazeewo eno efiseeyo. Sound turn up kyekisinga obukulu. Abantu okujja kye kikulu yebeera capital. Kubeera betuyita. Era eyo sheba kumusala David Lutalo babanga badde agula minimum David Lutalo y'omu ku basinga okutunda sente nnyingi. Ku mbaga watu olina millions 87. Tomuleeta. Tomukombako mu bivula biramu y'omu ku basinga okutunda sente nnyingi. Abadde agenda kusalika adde ku million emu ekitundu. Kali yaye badde sobola okugwawo. Olw'ensonga wabaddewo abadde baagala kibeere. Mukama Katonda Bannayuganda ne bagamba nedda ne Lutalo waffe abantu ne bamulaba bulungi nnyo. Ongambye 15 yalaze ludda wa. David Lutalo sound nagiwadde 85%. Okwambala David Lutalo nakuwadde 80%. Olw'ensonga yayambadde bulungi nnyo naye oluvannyuma byadde ajjako ene 15 n'asigalamu obusirivulesi omusalankwawa awo ne musala percentage eyo ya 20. Abayimbi abamuyimbiddeko David Lutalo bayimbye bulungi nnyo. Dr. Ildaman ya performance bulungi nnyo. Dr. Ildaman ya performance bulungi. Eddie Kenzo yabadde massive. Rema yabadde mulungi naye. Kasajja kalina amaanyi. Kenzo kayimusiza ate Ildaman. Nadde simanyi nti ate akyayina mu. Ayina. Ate performing live. Eddie Kenzo ya performance bulungi nnyo. Lema n'amakula gabo manyi amaanyi agayina. Ajja ne bamwaniriza naye ate n'atuuka ku stage ate n'avumbeeramuko. Lema n'amakula yavumbeddemukko. Eddie Kenzo namuwadde 85% ne Dr. Ildaman 80%. Lema n'amakula namuwadde 45. Ani yayimbye awo mulala awo? Oyigunja okusembyayo. Ani yayimbye awo mulala? Ani yayimbye awo abalala babadde awo? Jasmine namuwadde 35. Uwire Mukaabya namuwadde 40. Ani Kazibe Kapo namuwadde 45. Abayimbi lwaki munsaze percentage? Dr. ni David Lutalo nkimanyi kino tiwakikoze. Tiwakikoze mutima mubi, wakikoze mu mutima gwakwagaliza. Tusobola kulaba audience ya Serena. Abantu bazze basasudde millions za 3. Bali eri bantu bali bakyala bali myaka 4, 5, 6. Baleetera omuyayu ga Gloria Boy ku stage eri yali. Abantu batudde bayimbi bayimbi. Serena noleeta omuyayu ne bukunamira abantu.
abakazi babadde maaso ne bafuluma. Abe omuntu oba tumuwagalaga omushawa ate tugende empolampola. tolowooza nti ensi yonna kati kambabulire mwenna abagenda mu Serena. Bw'ogenda mu Serena oba ogenze kuyimbira abantu batetera kugenda mu bivu bagamba baba corporate people. That is corporate world. Olina okubaleetera abantu nga bamanyi kuyimba live. Ofuna bulungi balina okuyimba nga bayimba live. Sibano bajawa David Butalo wankoze bubi nnyo n'otamudu yange yonna abantu batudde tuleetera omulayo ku stage ne gukunamira abantu n'amabina binamba mabina si mabi. Bwatyo show ya David Lutalo beyawedde nanjiwadde 85%, 15 eno tubuulire lwaki tewagikiwadde. 15 yabaddemu obuntuntu obwo okuleeta abantu batasaanidde kuyingira mu Serena. Abtex awo wennyini tulaba principal ya postinze eri ewa Kabako njagala tugendeyoko 10 years of Kabako sheno yateekebwa kulwanyisa lutalo oba because eno bagiyita 15 years of David Lutalo eri bagiyita 10 years of Kabako kyekyali mabega wa sheno eya Kabako. Okay, mpozi n'ekirala mwebale nnyo abawagidde abawugira mu music waffe weeka. Byobufuzi bino bibadde bitaataganya talenti z'abayimbi beeka mbadde mbasaba siina buyinza bubalagira muwagira abaana bammwe abeeka kubanga bibaleeta ssente ate ziddamu mmwe ababoda bavuga abantu sente ziddamu ne Kabako yabadde weeka ssente bezagenze abantu b'emukono ate mwamulaze nti ate amanyi David Lutalo asobola okuleeta omusaayi mu bantu eri wansi ku ground akuleeta omusaayi mukono kyabadde massive nnyo mwebale nnyo. Ababadde balowooza nti musobola okuyima ebweru wammwe eyo okuyimirira ebweru ne mulagira mbulagira ani yakugamba nti bemwogera bawulira. Bannayuganda tebabategeera beetegeerera mwebale nnyo bannayuganda abakoze ekituufu. Tugenze ku mwami Kabako 10 years of okubuukabuuka kwa Kabako kitandikire kakati nze sirisi ninza okugamba nti okubuukabuuka he's an artist ate ekirala nti sayiro ye yakubuukabuuka ekitali kikyamu naye gwe olaga ate nti ate kakati kyenjagala okugamba abantu osobola okuloga omuntu atuusiza okufa ne weewaana n'ogamba omusawo naakola n'ekirala ebijanjaalo n'oba obifumbira omwaka tebifuuka bifi bya nkoko. Kabako neewuunya abantu abalowoozezza nti yabadde asobola okufuna abantu abasinga baba abaddeyo. Mpulira principle okulagira nagaye bannayuganda beetegerera okulagira abantu okugenda awantu ne bagenda basangibwa babadde bakugenda kubanga bw'otunulira principle bintu byazza alagira abantu ne bamugamba ssebo twekeemu Kamenyo yalagira Kamenyo emukono abantu balabika n'alagira kuyanga mulo ne drop n'agikola tebalabika n'alagira ku zex birangirangi tebalabika n'akola ekintu kyekimu ku Kabako era abantu bagambye nti David Lutalo tagenda kufuna abantu amaanyi g'abantu gagenda kubeera ku kalenda mu 10 years of okubuukabuuka kwa Kabako nno musajja mwagala nnyo olw'ensonga nti yekkiririzaamu. Abantu bensinga okwagala abekkiririzaamu be bano wammanga. Njagala nnyo omwami gwe bayita Kabako. Njagala nnyo omwami gwe bayita Big Eye. Njagala nnyo omukyala gwe bayita Nambala. Ofuna bulungi Nambala Amelia Nambala. Nti baagala nnyo ekintu kye bakola. Ajja ku stage n'agamba ffe abayimbi ngenda kubakuba omuziki naye nga bw'ogattagatta talenti nga talenti ogiraba nga talenti mbadde simanyi gy'olaga mukulu mbadde manyi osiima muzikira emirimu gye bakola. Njagala nnyo abantu abekkiririzaamu. Omwami Kabako okukola 10 years of okubuukabuuka kwa Kabako kyekintu kibagamba nti omuntu yekkiririzaamu. Show ya omukulu Kabako yafunye abantu bameka? Abantu be yafunye yafunye abantu 607 ne kale katumuwe kinene nnyo abantu 10 naye kyasinze kumalamu amaanyi bibana bayima ebweru ne bagamba amaanyi g'abantu mugende muwagira abaana baffe omuntu waffe Kabako omukulu ne yeekwatiramu n'agamba nze kennyini
Bobiwine ekintu mwenkiri mwendi mu kintu kakati kisimanyi oba amasanyalaze gayise ku military barracks y'emakindi ne bagakwatira awo amasanyalaze tegasobodde kutuuka wa Kabako kyabadde kyannaku nnyo naye ng'atuyozaayoza Kabako kyeyafunyewo tugende n'ekyo kyeyafunye kale okusinziira ku manyi ga Kabako nga bw'ogamanyi nga bw'ogambye okubuukabuuka n'ebirala abantu 1000 b'omuwadde tolaba nti yakoze nnyo kyabadde kinene of course Kabako talina luyimba ssaawa zino lutambula lwalina bano 1000 that was enough for him kyenjala ogamba abantu mwejjeemu ebintu bimulowooza nti principal ajja kunteerayo post kyenjala okugamba oba nga toyina kyogenda kuteeka ku meeza tokola era abantu abagenda mu bivulu ne bawooza principal abatumidde oyo gasiya waabwe bamuveeko bakole music kakati njambuulire Kabako mukwano gwange era mu bivulu byange entertainer mulungi era tubadde tuze tumupangisa era tujja kuseera tumupangisa oteekayo show abantu badde ogenda kuba waaki nemulowooza abantu beena byakukola bagenda kubeera awo nti bali ayido omuntu ajja ng'amanyi ayina kyagenda okulaba kyogenda okuteeka ku meeza era mmwe aba NUP mbabuulira mwenna abawagizi ba NUP okuwagira NUP si musango kuba tewali yansinze kuwagira Kyagulanyi ng'omuntu n'ebivulu byonna ebimufudde nze ndi wa Sitwaga ate siriwagira NRM ekyo nkikubuulira naye Bobiwine yanimba nnyo eyanimba ennyo yali muzibira ebintu bingi kati neŋŋamba sigenda kuddamu kumupolomootinga Kabako yabadde Kabako yadde ayita abantu ng'agenda bakolera ki mbuulira kuyimba ki nnyimba gyeziri kyogaba buli muntu ayimba asobola okuyita abantu abayimbire naye era yafunye abantu biwadde ova awaka anti n'abataano omuntu akyasinza okukola wano show ne flopinga bali bamuyita Lagadi ne Megadi akaze nani ne Megadi ku Afrika n'abantu bo bali 6-7 nabo be bali bantu ng'ojjako bano abategeka ebbali tewaliwo omuntu ategeka kivulu atafuna abantu naye ofunye bameka ofunye abajamu bali bagiyita batya waliwo yategeka ekivulu nakiyita akaze yali kaze abantu bagamba tetugenda kugenda eyo mukivulu bali babemizejjaffe oba bali 12 gubateekateeka bajja oli muteeziteezi agandi kyenyera okugamba tewali muntu ategeka kivulu n'atafuna bantu naye ofunye bameka kale wetukomawo tugenda banga tulaba ebintu bingi nnyo ebijja ogenda kumbuulira abantu bagambye David Town naye teyafunye bantu era ne bagamba nti eno yabadde Kiseka effect Kiseka omumanyi blogger ne Lumbuye effect tugenda banga tukomawo tubuulire waliwo effect gye walabyewo side zaawo kale ka job slot kano nyagalanga kuwe abalungi kewe bali nnyo bali mwena messages nziraba zitambula wano mwe bali nnyo kubanga tutambula Mr. Kadima obwedda tulinze Abtex tuleetedde kyo olwaleero ndoza kikyakikuwa omugagasa olembe nabweru kwali praise kwa kale mwena mwe balaba giriko Bit FM muli bangi nnyo so oloweereza ka message ku WhatsApp nembeera nga ndaba erinnya lyo mwenna abatumbudde ku 0752 ku dakiika omwenda zino Abtex nkuwadde eddakiika nga 3 njagala ensonga gye tukuba yeevaawo obeere obutafuna bw'abantu bwa David Lutalo nga bwe bakinnyonnyola yabadde effect y'abano ba blogger bakiseka balumbuye oba obadde otoli bulungi ndi bulungi amoke wa watafunye bantu baŋŋambye abantu bagamba nti abantu David Lutalo baatera okufuna nga bwe bamumanyi bagamba nti this time round tebabadde bangi atera kufuna bameka nga kuno tiyabafunye simanyi kakati njagadde kubuuza bibuuzo biriwo kyenjawulo okugamba bitubanga tuwogera waliwo abantu bonga okuboogerako kwe kufuna kwabwe erimbakama baabwe nti olaba na Abtex yanjogeddeko waliwo abantu ng'ekigambo ekituufu tebasaana kwogerwako abantu abatakyasaana kwogerwako nga oyo mubuyabuya Lumbuye ne ttiimu ye benjogera mubuyabuya Lumbuye ne ttiimu ye mba ntegeeza abo bonna bakiseka ne kasasiro n'abategeera nga ye saanya okukozesa olulimi luvuma mu nsonyi bekinyizizza omusajja gwe bayita Lumbuye omubuyabuya Lumbuye olunaku lwe yagwa lunaku lwe yagamba nti ngenda kuva ku intaneti Geno Salimusale yafa n'akyogera mundi sigumu seebiri seesatu seena Salimusale omuyeekero oyo tiyavaayo ku papa bannange gye ndi sifanga bagamba mbu ne mukulu we yamukubira n'agamba vaayo bantu bagambe nti gy'oli
n'abagamba oyo yaani anzijayo n'akyogerera ebbanga n'agamba nja kuva ku internet baba nga Salimu Sale gyali mulamu yafadda sajja oyo atalina matuku ku mutwe bannayuganda abasirusiru be n'ababuyabuya be ne bagamba kyekyo tica lumbuye omusajja gwe bayita Salimu Sale n'aviirayo mu budde bwe butuufu yalina ku mukolo gwa muwala we nzijukira omubuyabuya lumbuye n'ababuyabuya babamugoberera ne bagamba nti oyo loboti si Salimu Sale. Salimu Sale omutuufu yafa. Salimu Sale omutuufu yafa. Mugamba Katonda lwaki ontuusiza mu mulembe guno gulimu abantu nga lumbuye. Alengo kyajja guwangalira mu bweyagala. Ababuyabuya ne bagamba kyekyo nange mulabye entambula gy'atambula oyo si Salimu Sale. Amazima ga Katonda omusajja ne basigala nga bagoberera ekibuyabuya kirumbuye ekyo. Salimu Sale n'akomawo n'alabikira ku mukolo ku mikolo egy'enjawulo. Naffe twaliyo mu meeting y'abapromota ne tutuula naye. Mwatula na roboti. Ningamba tuba tuogera na roboti. Oba si yeye wani musunyeeko. Salimu Sale gyali mulamu bulungi. Naye ababuyabuya bwe nkugamba ne basigala nga bakyamugoberera. Ate bo abantu balowooza mbu abyogera tabimanyi. Nja kubuulira lwaki abyogera. N'akeera ku makya omubuyabuya lumbuye. N'agamba n'alaba omusajja gwe bayita Teacher Mpamire. N'abagamba President Museveni yabadde na kivubo ng'alambula ekisaawe. N'omukono gwe mwagulabye nga bagukola yabadde President Museveni twakulabye era ne tukutegeera. Omubuyabuya lumbuye ababuyabuya bino bagamba kyekyo Teacher ddala yoyo sitya Teacher Mpamire yabadde President Museveni. Abantu ne basigala nga bagoberera ekisajja ekyo. Kaakati ekisajja kye bayita lumbuye ne kivaayo ne kimanyira Ssaabasajja Kabaka. Ssaabasajja Kabaka ne kimutyoboola nga bwe kimutyoboola ne kityoboola Katikkiro kyamutuuma n'amannya ag'okumujolonga amazima ga Katonda mu ggulu ng'avaayo ne agamba nti ndi wa NUP Kyagulanyi yagaana okubeegaana nti abo babyogera nga bosi ba NUP. Kyagulanyi n'asirika ne batyobola Obuganda kuva ku Mande mpaka ku Mande. Essaawa zino gwoyagala njogereko gambe mbu Kiseka yagambye mbu David Lutalo tiyafunye bantu ku Serena nga videos ziraga nti Serena yajudde eyo capacity yotefuniko soba n'okuteeka mu minuzi 5 bitajja abantu n'otabafuna nitugamba bo gye bagambye abantu okugenda ebisenge ku kalenda ewa Kabako 10 years of kubuka kwa Kabako gye bakunze abantu okubeera babaddeyo flop eyabadde ku kalenda zezimu ku flop abantu 10 gwa mwaddo was that a flop. Abtex gonya babanga mu nnyanja n'agamba wansi teri kyennyanja osobola ogiwakanya. Ebivule bibeera mu Uganda yonna babitegeka abasinga 85% babeera ba member bange mbamba manyi n'ekivule kyabadde eggulu mbamanyi abantu. Ani yateeka Kabako yateekateeka Kabako eyabyetegekera yetegekera n'abantu be nga yeesiza amaanyi ga principle kwegalege n'abagambye nti amasanyalaze ge mulowooza aga 21 ekigambo ekituufu tegakyaliwo. Kabako saagala kumumalamu maanyi kubanga yekkiririzaamu yeyabadde flop of the year. Tewaliwo kintu kyaleese nsonga ezo n'abantu obutagendayo nga ababuyabuya balumbuye ne ttiimu. Ogambye flop of the year zezimu ku flop. Okay, zezimu gomanyi kitegeeza zezimu omanyi kitegeeza principle kulagira abantu ne bajeema. Lwaki weesiba nnyo ku kintu ekyo? Mugamba masanya kiyimirirako nnyo ekya principle sebo principle muyita wa bulijjo nga yogedde n'alagira nti banaye mugende wa Kabako. Yalagira abantu bagende wa Kabako tebalabise. Yalagira abantu bagende wa Muddu tebalabika nga nze ndi wali Lugogo. Bosi wali Lugogo kwa Sidiki Vokozi okiyita kyakuzanya principle okulagira abantu ne bajeema. Sebo omusajja kankogereko kankwe ku makulu era bangi gyalagidde ne bagenda. Uluddawa saagala ogambe nti Spice Diana tebagenda gyalagira ne bagenda Mickey Wine tebagenda tugende mpolampola gyalagira ne bagenda basangibwa baakugenda. Fefe Busi tebagenda musajja tuzanyisanga ku Fefe Busi bulamu bwo bwonna
ye muyimbi wa Luga Flow nasinga amanyi mu Uganda n'okuleeta abantu fefe toddamu n'okisaagira etegeeza ne bwatandikiragide bandize obadde otya tulinze Abtex sasidde musajja wange big kale eyo saagala tugendeyo kale mwenna abaliko Abtex bakubuuza bati ennugu yakinze Ron Yakasanga ti agambye nti atumule Nalongo gayita ebukunda ugambye nti kwe tuli tutumbudde mwebala okuweereza Nalongo gayita oli otamunaye kutumiddeko nnyo BFM kale webale nnyo nagamba ani omulala aliko wano mama Chris Bombo kwali Nelson Ndeje kwali atumbudde Nalongo gayita mumaze kojja webala okutuweereza nze promoter wa Rebecca Jinga Dija ekibibi nkwagala nnyo kati okay mbuuliza Abe asobola okwagala atamwagala kati principal amwesonyi wamuveeko kale webale nnyo munaffe webali ddala Hadija webala okutuweereza maama namwe namaliga mu katale kwendi ntumbudde gamba Abtex Gloria Bugi amwesonyiwe yamanyi likes ze zijja okumufuula okweyambula kale webale nnyo bali ddala batya yawe agambe nti wala okutuweereza gwanga kadima nze kwendi ntumbudde batya yawe okay Abe nvuddeko awo ngenzeeko ekyabadde mu parliament week eno kisa kinegula omanyi mpaka kubayita Akol Anthony namulabe bulabi nga akasuka endondi kati nno zaakagamba nti bamukubye essumagiza era ng'ayita mu balooya baabalukwagwa and company advocates yamaze dde muteekateeka zaawedde agenda kusuwinga Honorable Akol wakati awo nga bali mu kuwakanya emmwanyi ekyemmwanyi okubanga ekitongole kya UCDA tekigibwawo kisigalayo tekisigalawo omubaka zaake yalabiddwako manyi bangambye nti waliwo abalima bebatuula oba abaliko obulemu wano wali watuulawo omugenzi Cecilia Ogwala Nambooze watuula Zaake watuula bangambye Honorable bali mwezi watuula ne balina n'omubaka gwe bangambye omulala atuulawo kati ajjaako olwo atuulawo Zaake amala ayagala okujja mu kifo ky'okukituulamu ng'omukulu yatuddewo dda amusindikako akole ki aveeyo eŋŋumi n'ekaaba kino kiwa kifaananyi ki paalamenti yaffe Abe mpozi ekisooka ngesikiriza muntu atalina discipline parliament yeggwanga kizimbe kyamaanyi nnyo kyekizimbe ekikola amateeka era ndowooza abalonda ababaka ba parliament mwali badde mwegendereza nnyo okulonda ku mubaka ogenda mu parliament ng'alinamuko ku teekateeka okuba nga olina ku discipline nga osomako ne ku mateeka tosobola kubeera mu nnyumba ekola amateeka ate n'omenya amateeka sirowooza nti kyabugunjufu ekisooka bonna babadde bakyamu tebalaze bugunjufu n'ekirala mbuuza Zaake beera agenda mu parliament yagenda n'akatebe beera agenda mu parliament yagenda n'akatebe Akolo yajja n'akatebe bwe yalajja mu parliament kyembuuza yabadde amusitulawo nga situlawo waki ebifi byadde bijjudde oli aliko obulemu nga bwe nkusomedde mu kutandika kaakati ekisooka bonna babadde bakyamu ekintu Honorable Zaake kyakoze kwabadde kusoomooza abo abasajja abalugwala babayita ba no nonsense Okolo naye tiyafumiitiriza nti kiyinza kuddirira kuba omusajja gwakuba abadde n'ebizibu tosobola Zaake muntu wa defiance naye sirowooza nti defiance olina kugiteeka buli wamu awo nno nze omusango ogwo nguteeka ku leader of opposition ataakoze mulimu gwe kubanga ebiseera bya Honorable Mpuuga parliament teyasiiwuka nnyo mpisa nga bikyalabikidde ku mulembe gwa Honorable Ssenyonyi ekisooka bw'ogenda okutunuulira bw'otunuulira Honorable Zaake enneeyisa gyazze yeeyisaamu oluusi ogenda n'ofuna ekirowoozo nti oba alina ekizibu ku mutwe naye nga ate si kituufu baamugaana okugenda okuyingira mu headquarters zaabwe emmotoka ne bagisitula ne bagiteeka ku kasiringi n'alyoka akola ekintu kyendowooza nti sijaga nti kyali kyakabampa ani yamugaana ogenda ku headquarters poliisi security yamugaana ne bakwata emmotoka ye ne bamugaliramu ne bagiteeka ku kasiringi waggulu n'alyoka manyi omuzira ng'oli mu ffo oyinza obutakola makulu n'alyoka agisimbula era emmotoka esinga yatindibala neebuuka ku kabanga lyera agenda kufa n'okutomera abantu abalala ekyo nno kyali kya busiro obusemberayo ddala era tewaliwo yawaana Zaake nti bannanga alina lo
bamutenda butenzi bubuya. Kakati ekintu kyeyakoze mu palamenti ekigambo ekituufu siwagira yamukubye naye kyabadde kyaku yasoomozezza tukirize tugaani yabadde asobola okuvaawo n'atuula abantu awalala. Era kyembagamba nti President Museveni palamenti amateeka yateekawo kiguumaaza. President Museveni tiyajja na kalulu. Era palamenti olunaku baakeera ku makya n'agamba nti njawo etteeka liyite. Tolina buyinza busobola kulemesa tteeka lya Museveni nga asazeewo liyite. Yalina numbers of course. Yalina numbers. Ate ne palamenti y'omukyalo ono bamuyitaani Amongo speaker Magogo ate atyobodde nnyo palamenti n'ayita nawo. Honorable Kadaga lwe yaliyo yasinga palamenti eyo yasinga kulabikira mu biseera nga bayisa egirimiti n'ebisanja. Awo Honorable Madam Kadaga yakola buli kimu kindowooza ekyaweebula palamenti yaffe. N'omukyala gwe bayita sipiika w'omulembe guno babagamba 40% bebe ng'egaanyi abantu 40 ababaka 40 oba olina okubawuliriza waliwo yayogerera n'agamba nti make sure nti abaganda abo tebafuna numbers n'atabawa time kubanga numbers zaali ziwera n'atabawa time bantu kwewozaako kubawuliriza yo olw'okuba order yali from above nti etteeka lirina okukola ki okuyita ofuna bulungi. Palamenti ekigambo ekituufu mulonde ababaka mu palamenti bagende bafune ssente ne palamenti y'opposition teyina nnyo kyetegeeza. Kati njagala ombuulidde baalwanye ne basiiwuka empisa bannayuganda baafunye eki etteeka lyayise. Tewali nva waggulu nga ŋŋamba omusajja gwe bayita Honorable Zaake sala ku pulesa kyokozeeko kimala. Omusajja ajja kukuba omusajja yamukubye ebikonde ebyaddala bwobanga akuba ebikonde n'obwongo ne bukyuka. Ekigambo ekituufu baamukubye. Era nze mbadde ndowooza Zaake wadde naawe kyokoze si ekyabadde kituufu naye wali tosaana kukubwa. Eyakubye ekituufu asaana awawaabirwe amateeka gakole. Ate ne mpuliddeko nti omuloodi omusango gwe yagulimu. Omuloodi yagulimu. Tabeera wantu tasaagirira tabeera mu byabufuzi byakubuguumiriza. Nze mbadde ndowooza ababaka ba palamenti ekintu ky'emmwanyi wadde kikulu nnyo naye nze ndowooza bannayuganda si ekyabadde kibeerawo mukibeereko okufiirawo kubanga tebaaganye bantu kulima mmwanyi n'ekyo ekibiina kya UCDA Museveni yakiteekawo era yakiggyeewo ne bagamba emmwanyi zigende mu minisitule ya agriculture. Nze saakirabyemu buzibu nnyo buli awo baka ba palamenti okufiirawo. Nalabye Muwanga Kivumbi ali awo afiirawo alinga agamba nti yakoze kyamaanyi okwogera ne pulezidenti. Nze ndowooza ababaka ba palamenti opposition tebalina makulu nnyo gali awo kubanga Museveni buli asinza numbers bavaavaayo ne bagiraagirako ne bagerako mu mawulire eri ne baddayo ne babawo ebisanja ebirala. Pozi n'ekirala omukyala gwe bayita Malende tuyambe ove ku kitanda mangu kubanga bayinza okuba nga bakuttekuttemu awo kubanga baŋŋambye okwata kutya eggaali yayingidde eyali ne skiini mu palamenti neyafiiki Gaza neekola effujjo. Ye muyeekera omutuufu. Pulezidenti Museveni yajja na mundu era abo balowooza mbu nti kyotegeeza nti bamukuttekuttemu. Pulezidenti Museveni engeri gy'atajja na kalulu onfuna bulungi. Era temulowooza nti bino ebyamateeka ateekawo kiguumaaza kaakati talina kyatasobola kukola kasita aba ng'alina kyayagala kikole kiyite. N'ekirala Pulezidenti Museveni oyo n'omulaba olw'okuba nti aluddewo n'abaleeta ekintu ekituufu abantu bo balaba si kituufu. Ekyo kijja lwaki nti aluddewo ekyemmwanyi yateekawo kyekibiina UCDA era yakijjeewo kiyinza n'okuba nga yakikoze olw'okwagala okufevalinga sente zibadde zikola ki ezibadde zigenda naye olw'okuba nti aluddewo balaba nga ekitali kituufu naye nga kisobola okuba nga kituufu. Kale adet yakutumidde ali UK n'agamba nti n'ofa kinensi ensi yefa nange ate nze njagaza ki mbukyagula nki era message eno kanjigate neya Naalongo Katogo ku Kyoga agambye nti hello Mr. Abtex kisobola okutuweereza nze Naalongo Katogo ku Kyoga woman councillor to be abe tubuulire Bobiwine kye yakkola tukusasule. Kakati kyenjala okubagamba message ogiraba tugamba nti nze ndi promota bembeera promota wa pepisi owulira soogera bibi bya pepisi luli nali promota wa Kyagulanyi ofuna bulungi nga sisobola kwogera bibi bye naye olunaku lwe yannimba ne mukyawa nenvaayo kati njogera ebibi bye
ne luli byaliwo nenga sobola kubyogera kuba nali promoter kwegamba okyogera bulunye nti oyogera ebyo kubyogera ate bitali bikwongere kati bufaiti bakusasule kikyo oyagala bakuwe omuleke Kyagulanyi Sentamu okunnimba okuyimba ekyo twakitegeera oyagala kusasula atya oyagala kusasula atya njagala yetonde munteremu kamera oyagala akola atya principal Kyagulanyi Sentamu baba kimanyi naliko promoter wange namugattako nannimba ennimba gye nnimba n'enkosa batamale kuneetondera sijja kumusoma oyina esimu ya Kyagulanyi njirina nesina kimwe tumukubireko wa tukimugamba ekintu ekyo ng'okubye live akimanya alina malala kajja muggwamu manyi Kyagulanyi luli mu kusooka yali alowooza mbu kitukakatako fomuwa omusuubira okuvayo nakwetondera tasobola naye nange era sikwagala kubanga okuneetondera kwe sisobola kugenda mu supermarket nengamba Kyagulanyi yaneetondedde mu mpekere ya sukaali ne bagimpa kubanga ebbanga linabeera naye Kyagulanyi sina kinamufunamu naye ate yali anfunamu tosobola gamba tolina kyomufunamu nga mutegekiranga ebivu nofunamu sente tewafunamu sente nali ngenda muwa byafulopinga tugende mpola mpola nakola ekintu kyali kyabulabe nnyo era kyekyangobya mu nkuuka owulira nakola ekintu nalisikinga neŋŋamba nti Kyagulanyi Sentamu n'abantu b'enkuuka bongereddeko omutwalo gumu kintu kiti kyokuzannya omukolo ogutali gwange kyali kyabulabe nnyo nga te abasajja b'emmengo tebasobola kuvaayo kugamba nti okikoze nga nakikola ku lwange olw'okwagala nengoba Ronald Mayinja omusajja wa Kabaka nembagamba tatugeza n'olinnya mu nkuuka n'ogoba alien skin mu Lwana Ssaabasajja Kabaka w'abeera abeera mugatta bantu tumubamu kwawula yali nsobi era abasajja balina batuufu kunziza ebbaire baga nti ekiveemu nateeka enjawukana mu bantu ba Ssaabasajja Kabaka ofuna bulungi mpulira ebyo ye n'akitwala nti mwekuusaako nfune ssente kituufu nali njagala ssente naye naye yali akola ki yali afunamu ebbanga limubeereddewo emyaka 2 ababuyabuya be balumbuye ne bagamba baali bakoze omupango bamutire mu lubiri bamuba obutwa ebintu ebibozibozi byabwe byekisirusiru ebyo kakati Kyagulanyi n'atakoma ku ekyo ekivulu kyentesitesi n'agana kipositinga natajja tunaakaaba buli kaseera tunaamalako anti bambuuziza baagala kuwa mbagala kusasula kiggwe siina sene zinneetaaga naye kinjala okugamba nti twamuwagiranga kulo era ndowooza olaabe twakivaamu sitwagogira abeetagala ofuna bulungi yabadde gye yabadde jjo ofuna bulungi bampeereza videos za Kyagulanyi kati nenga lulinga nze nzifuna nenziteekayo nga tumutembeeta tumukuba abantu mu maaso kato kyamulabawa abamutembeeta lumbuye ne ttiimu ye kibasinga okumanya nga tobawagira wakwata maamawo wakwata sengaawo wakwata jjajjaawo wazaala omwana mu muwalawo wazaala omuwala mu sengaawo njagala ombuulire ebyo ebyogerebwa timu ya lumbuye bigatta ku sitwago oba bigo oya Abtex talina kyatugamba nze Segojja Bashir da Silva ndi Matete ntumbudde ekintabuli ky'omuziki we bali nnyo munaffe mbuliza abenti mwagala nnyo nze Alan wano enakwero hey Fridaus from Turkey kwali atumbudde agamba nti mwebala okutuweereza thanks for a show Santiago Banabo kwali atumbudde ono Natsi Lukusa ekanziira agamba nti kwali atumbudde Bilven thanks for a show Ronnie nalo nkatogo nakumaze dda kali n'abalala mwenna mwebala okubanga kwemuli angera kubanga mpumulamuko katini nkomewo ne Abe tusigaza tukyalina wano bingi ebyokwogerako tukyalina tuwa ya principal yatandise okubanga agenda naye bwe nagikuleetereyo nagyogerako ki togendera kumaliriza ngaokubye bukubi omanyi njogera mazima kale bano baŋŋambye ka job slot nti beetaagayo abakozi mu kyomuziki ekisinga dawa Elijah Kitaka mu namba 2 bwatu bwatugambe njagala okwebaza okubanga okyagiriko mukunja wandiisizza ssente ku kayimbako naye nja kukubira essimu mbikunye mukunja akutumidde agamba akwagala nnyo mukunja yanswaza nnyo yingira mazina g'enkima niyetondera omusajja aliri mu bubba mwatuula natunga kakisimu n'omwetondera omudido mpozi bamuyisaamu eggaali omudingidi oyo bamuyisaamu eggaali abenipya niyabawo obuyinza badde njerabidde obuyinza niyabawo mukunja ama bamuyisaamu eggaali bane muwaana president Museveni munakyemalira kati munijja muyinza abeniyutu abantu muli battira ku street lindirira kale
tulina ekibiina kyaffe ni njagala okyenda osinga tulina association yaffe bagita Hustlers association erimu omukulu Bajjo abantu bagambe batwegatteko kasita mubanga mugenda kukola ebintu ebitali mu bufere tukola bintu biyamba abantu kyesinga okumanya nti Bajjo tabeera mu bintu bya kifere ne Kadima ne BTFM BTFM tekirimu kiri between Bajjo ne Kadima ani chairman wammwe kya Bajjo yoyo talemererwa awanika sente nze sente ziri safe tezirina mutawaana ani secretary bamuyita mukyala Hajara omulamwa guli ki mulamwa guli kwakulaakulanya abantu tukole ebintu ebyaffe ba Hustlers tutandika okuwa abantu bewola akasente cooperative ne banks weziri n'ebiro bannanga baagala okutwegattako kambawo enamba y'essimu eno mubeerenga mukola bintu bitalimu sente abantu baleete sente mukulaakulane kambawo enamba y'essimu eno muweerezeewo ka message bweweerezawo ka message ojja kubanga mukwano butereevu bakwaniriza enamba y'essimu giwandiike awandiika obeere ng'otweyungako eri 0772 0772 95 93 0772 95 tokubako weerezawo ka WhatsApp bajja kubanga bakuyunga mu group yaffe eyo tubeere nga tutambula 0772 95 bwana Abtex njagala obeere ng'oli neutral wakati saagala obeere eno kusaidiza eno Kyagulanyi wamunyiigira well and good naye kirungi tewava mu struggle kyagikiririzaamu n'ebirwadde ng'ogambye toli mu nuupu Kyagulanyi azzeemu okubanga atambula awo njagala twogere yabadde soroti eyo leero simanyi waali programu embuzeeko wano nabadde nayo naye nembulako awo wennyini wenjagala tutambulire katono nnyo nga sinaba kugenda waawo omwami ono mbadde nsaba nja kukola buli kimu okulaba nga tukola sajjale omwana oyo afune yeyagale Kama Katonda alina ensonga lwaki yasooka kumutonda bw'atyo. Omwana yani amanya nemulaba ku TikTok yankabiza amaziga omukyamu muwala owamanyo musajja badokita munoonyeeko mugende ku Facebook. Abtex agamba nti agenda kukola ku operation eno byonna finances agenda kumusponsoringa omwana oyo munoonyeze bw'abanga asobola okukyusa obulamu okukyusa enfaanana ye tukyusa amanyo tuntekemu amapya ekyo ngenda kukikola nkyeyamye okufaanana kwe kwankutteko nnyo. Okay, bamutegedde bajja muleeta kakati ensonga ekigambo ekisooka njala abantu tuve mu lwali nze ebivulu byange byenteekateeka bibeeramu abantu abaagala change era omuntu byenkeera ku makya ekintu kye bayita Kyagulanyi tekitegeeza change kitegeeza gavumenti eriko okuvaako yakulembere mu change abantu abali mu change bangi nnyo tulina FDC eya Kano Kiza Besigye era president wabe omulodi Elias Lukwago FDC sewe yakyuse nyabagira PFF ya omulodi eyo yekyali ku mulamu FDC ya Patrick Amulyaki ya Patrick Amulyaki kirowoozebwa okubanga yagulibwa negenda mu NRM sigikkiririzaamu opposition kitegeeza NUP kitegeeza Elias Lukwago bagita batya FDC ye Katonga ne mu DP mukyalimu kw'ab'ensonga mulimu n'abantu abalala opposition independent naye Kyagulanyi obuzibu buli bumu yalowooza nti Museveni yagenda okumuggyako ate nga nze ndowooza tekigenda kukola ayina kutuula anti yakulembedde mu struggle essaawa zino yalina namba zayina ne Kano Kiza Besigye azirina oba yazirina n'okusingawo awo waali kankubuulire awo waali we yakubye yadde soroti ebadde ludda wano omusajja gwe bayita Amulyaki Patrick Amulyaki awo we yali ne Mafaabi baafunawo abantu nga bakubaganya bakubisaamu Abakyagulanyi byafunye emirundi 3 tuwa ya Kyagulanyi ebintu byakola Kano Kiza Besigye yabikola n'abisussa omusajja gwe bayita Kyagulanyi akola mu bintu ebyakolebwa edda Kano Kiza Besigye yabikola emyaka 2 nga abantu bakendedde naye mwavaamu ki President Museveni akyali mu ntebe olabanga byabwere tuwa za Kyagulanyi zakola tezina kyezitegeeza kugambye Kano Kiza Besigye yazikuba emyaka 2 baabanga Bobiwine afuna abantu 7
Kano Kizza Besigye yafunanga mitwalo. Ekyo nkikugamba ojja kukiraba. Obukyayi bwadde weebuli njagala kugamba Kyagulanyi Ssentamu namba ze za Kyagulanyi zibadde zisinzeeko. Kyagulanyi Ssentamu yakola Kano Kizza Besigye yabikola n'okusingawo. Omusajja gwe bayita Kano Kizza Besigye buli region yayinayo omubaka wa paalamenti. NUP ababaka ba paalamenti ebayina mu Buganda. Kano Kizza Besigye yayina mu West, yayina mu West, mu North, mu bitu. Ani? Ogambe nupo ababaka bayinawa. NUP ababaka baayo bali mu Buganda. Ombaka w'Emanja Nambeshe ali mu Buganda. Nkugamba ekinene ennyo ababaka ba paalamenti aba NUP ebweru ndoze yinayo babale. Kano Kizza Besigye yayina nupo ina ababaka nga 5 mu kaga mu paalamenti. Bali 5 n'abagwagwamu. N'abagwamu. Era be basi okimanyi nti Buganda eyinza okubanga erina ababaka nga 15 oba 10 kati bali eri bonnoloza bavaawo. Musajja obadde otya ozogoberera ogoberera bulungi nnyo ebintu obumala googera. Tugende mpola mpola. Kano Kizza Besigye yalina mu buli nsonda ya Uganda ababaka ba paalamenti. NUP ababaka abasinga tugamba bava mu Buganda oba bava mu Central. Tuzanyisanga ku musajja gwe bayita Kano Kizza Besigye obulamu bwo bwonna. Ati tiwali amuzanyirako naye ekyo yakikola emyaka 20 beddu ng'ate tebasaliseeko gantemeretemera 20 ago gombalite ebisanja 4 Museveni yakafuga emyaka kugamba Kano Kizza Besigye ng'ayuguumya Pulezidenti Museveni akikoledde emyaka 20 nga takendedde maanyi. Omusajja gwe bayita Kyagulanyi ekisanja ekinene nnyo nga awazeewazeeko agenda kufuga ebisanja ebi bekibanga n'ekisanja ekyokubiri takyasobola kulagira abantu kujjula ku kalenda. Kiki kyosuubira kyagenda okukola mu kutambula kwe? Kakati kankuwa ekyokulabirako. Kano omusajja gwe bayita Kyagulanyi baba agenda mu ttuwa atambula ne boda eziri mu 10. Buli boda ng'eriko abantu 2. Eyina ababaka ba paalamenti batambula nabo balinga 35 buli mmotoka ebeeramu abantu nga 4. Abo be boolaba ababeera mu konvoyi. Togamba nga abasangayo. Yagambye tewaliyo ababaka ba paalamenti abambala obukoofiira naye nga ba Museveni naye abazzeemu bakagulawundi badde badda mu Luganda Kasirusoga ekitegeeza nti yagenze nabo abagambye nti bigirwa. Omanyi njogera yabigirwa nga ya Kisogo oba ogiwulira abantu bonna tugende mpola bw'otunuulira kamera bw'oti ogenda okulaba nga mulya nnyama ogenda okulaba nga mubaka tondaga nti wekitiibwa Kyagulanyi naye kulaleezize akyatambuza abantu. Kyenkugamba omusajja gwe bayita Kano Kizza Besigye yagendanga ng'abantu abasangayo. Omusajja gwe bayita Amuriat awo yakubye laale. Amuriat yakuba laale n'ekubisama abakyagulanyi emirundi 4. Awo we yakuba waliwo muwozi n'akubisama abantu emirundi 8. Wakyuka nnyo musajja. Kyenkugamba kye kituufu. Omusajja gwe bayita Kyagulanyi ekisanja kino ekyokubiri baafuna ababaka 50 ajja kuba asiitayo kubanga baafuna ababaka 30 kuba wano nkubyeyo NUP befuna ababaka abali 30 egenda kusiitaana nupo egeyinize nnyo ate amaanyi okusinga. Kino kankikugambe NRM yeyongedde amaanyi ku mulembe gwa NUP. Omukazi nze omulabanga atategeera bulungi. Omukazi bamuyita Namyalo. Omusajja bamuyita Bala mu Barugahale. Laale zazaakuba tezibangawo emyaka 3 4 5 emabega. NRM yeyongedde nnyo. Gwokimanyi nti Namyalo ajja mu bivulu byaffe ekitaaliwo n'agamba Pulezidenti Museveni abantu ne bakuba engalo ekitaaliwo emabega. NRM oyo mukazi omulabanga ali awo atategerekeka naye NRM nebeera ne bannamyalo 5 NUP ebeefuuse lufumo. Nze sikirabangako omuntu wa NRM okujja mu kivulu n'awaana n'ayugira Museveni ndulu neeraya.
nasemba okukiraba emyaka ndoza nga 10 n'egi emabega. NUP erese NRM okufuuka ey'amaanyi olw'ensonga nti aba NUP beeyagaliza nnyo okulowooza nti be balina obuyinza okuggyako Museveni, so nga Museveni alina kuvaako atya. Buli muntu kubaako ne gy'alina amaanyi. FDC Kano Besigye amaanyi agalinawa? Nti agalina mu West nga amakanda agateekaawo. NUP amaanyi egalinawa? Nti egalina mu Buganda. Kaakati essaawa zino mu Buganda Kyagulanyi mwabadde asinga okuba n'amaanyi. Abasirusiru be balumbuye mwe batadde amakanda okulaba nga bavuma NUP okugiraga nti tekkiriza mu Bwakabaka bwa Buganda. Ekyo Nambooze yagamba nti gwakireeta ayagala kubaganya bantu. Nti Nambooze ye ayogera lulimi lwa kaadi. Lulimi lwa kaadi lweluliwa? Olulimi lwa kaadi. Nambooze bamuyitako lumu okumuinterview nga Bajjo n'agamba sikirasi ya Bajjo okumukyaza ku live. Ne kati essaawa zino yafuuka buloga yafuuka buloga command. Ate nkulayirira Nambooze Omubaka Betty yagaye nti lwaki ogezaako okubaganya. Yagambye bayire statement kanjogere. Osobola okwagala Buganda gwe musinguzi okusinga Kyagulanyi. Eddembe lya Ssaabasajja Kabaka litwasanga mu Buganda kwe kuba nti Ssaabasajja Kabaka tasosola. Ffe abagwira abaava mu West yatusembeza ne tugula ebibanja mu Buganda ne tuwasa mu Buganda ne twogera Luganda, emirimu gyaffe abalugwala bazimbye mu Buganda. Ensonga lwaki tulwanirira nnyo Ssaabasajja Kabaka ng'ate Abaganda bennyini abaali badde bamulwanirira, abaali balwanirira Ssaabasajja Kabaka bo basirise. Njagala ombuulire ekibuyabuya kirumbuye kizze kivuma Ssaabasajja Kabaka kyatyobola omulembe gwa NUP gwe mulembe gukyasinze mu byafaayo okutyoboola Obwakabaka bwa Buganda tekibangawo mu byafaayo. Kano Besigye omulembe gwe tebatyobola ku bwa Ssaabasajja Kabaka, naye omulembe gwa NUP mwe mujjidde kirumbuye n'obusirusiru bwakyo ne kitandika okutyobola Ssaabasajja Kabaka. Ssaabasajja Kabaka yakola press conference yayogera mu speak ye n'agamba eryokanga n'etonya ntulaba ensiisira bizikola ki ezenkana emyoyoloza era ategeeza ki ekyo kisajja kirumbuye n'obusirusiru bwakyo Kyagulanyi yagaana okukyegaana kyekisinze okusuula okunafuya NUP mu Buganda. Teriyo kibiina kya byabufuzi kyagala buyinza kimanyi kityoboola Bwakabaka bwa Buganda. Obwakabaka bwa Buganda tebulina kyebufiirwa, ekyo nkikugamba bulijjo. Naye ate bannabyabufuzi bafiirwa kasita abantu bafuna ekirowoozo nti bannabyabufuzi bano tebakkanya batyoboola Obwakabaka bwa Buganda. Njagala ombuulire omulembe gwali gutyobodde Obwakabaka bwa Buganda. Nze omuntu gwe mmanyi yasooka okutyoboola Obwakabaka bwa Buganda naye ne bamala ne bamusonyiwa ne bamuvaako yali omugenzi Tamale Mirundi, naye family nevaayo ng'emanyi nti baakola nsobi ne yeetonda, era Ssaabasajja Kabaka n'asiima okubasonyiwa baagenda okwetonda ku lwa Tamale Mirundi, ku lw'ennyumba ya Tamale Mirundi. Ekibuyabuya kirumbuye nejjo kyazze ne kinvuma nekiŋŋamba nakwata mwannyinaze. Njagala ombuulire ekibuyabuya kirumbuye. Kyagulanyi Ssentamu Omuganda yeddira embogo n'ogaana okuvaayo n'official statement nga yeegaana ekisajja tugende mpolampola. Nze essaawa zino n'omala ovaayo n'ogamba nti nze nsinzidde okuva mu Abtex n'oyogera ebigambo eby'ekisiru bufunze mu bwangu obw'ekitalo, nvaayo ne bagamba byayogera tebikiikirira Abtex. Kyagulanyi Ssentamu ebimu ku bisinze okumunafuya mu Buganda ne mu Uganda yonna kuvuma, ate nga akulaga nti akuwagira, era yabadde gye yabadde n'agamba n'avuma mutabani wa President Museveni. Mutabani wa President Museveni talina kye yali amuvumye. Gwe kennyini nnyini bw'obanga gwe olina kubeera kifaananyi, gwe kennyini nnyini mu Buganda mw'osinga okuba n'obuwagizi ng'ekisirusiru kirumbuye kisiiba ku Katikkiro nga kivuma nekimuvuma ku Mande, nekivuma ku Lwokubiri, nekivuma ku Lwokusatu. NUP n'egaana okuvaayo n'official statement nti embwa yalumbuye byeyogere byogera ku lwayo. Oli wakuvuma ate gwe tomuvuma, oli wakuvuma ate gwe tomuddiza. Kibi. Waliwo omuntu basukka nga olina okumuvuma. Embwa yalu mu Buganda waliwo ebintu ebibi. Mu Buganda waliwo ebintu bye tutwogera. Mu Buganda okwagala omwana wo kive, okwagala kitaawo kive, okwagala maama wo kive, ne sister okwagala mwannyoko kive.
yennono yaabwe gye batambuza naye ng'ebisajja ebyo baabiwa ssente kutyobola kifaananyi kya NUP katono nnyo nti tekyagala Buganda n'ekirala tebalina mpisa era gwe mulimu bagukoze bulungi nnyo naye Kyagulanyi aganya okubuuka tuwa eya Kyagulanyi Sentamu ekigambo ekituufu ayisa bivulu abantu abagenda katono nnyo abantu abagenda mu bivulu bya Kyagulanyi abamu baba bagenza okuwulira omuyimbi byayogera era bebamala omuwuliriza ebigambo bye nga bamugamba taata tuyimbireyo obuyimba nga 2-3 era bayimbayo obuyimba nga ate basanyuka nnyo okusinga wali wabadde ayogerera tuwa nga Kyagulanyi ayisa buyisa bivulu tetulina kyetugenda kufunamu ne aba opposition mweku bannayuganda mwekolemu omulimu mwekenyini mwe mugenda okuleetera change naye mbanga mugirowooza mu Kyagulanyi mujja kugamba kasajja kano kemuvuma naye omusajja yakumya ekivvulu mujja kunejjisa ntakasajja koogera amazima agakaawa kale nze Abdul Kyagulanyi Sentamu njagala okubaza okubanga obadde ku business, profesa jja talina waali business tugenda banga tutambula talina nesigala change yonna gyagenda 8 kuleeta. ez'emisana alina honorable Paulsen Lutamaguzi sebo ndi mukwegeza nzeka Nedda sebo. sebo ndi musajja mukulu Nedda sebo. mumpise katunde bana yembasiibudde mwebale nnyo mwenna abanvu